lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Atwagala okutuusaako amawulire g'omuyimbi ate munabyabufuzi oba muyite munnankyukakyuka Adam Mulwaana. Adam Mulwaana enkya y'olunaku olwaleero ng'obudde busaasaana amaze okuba nti ate abikibwa mu bantu abanyuse obulamu obw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire gano gatutuuseeko nti Adam Mulwaana ate afudde olunaku olwaleero obudde obw'okumakya. Adam Mulwaana ono musajja abadde ayagala ebyobufuzi era musajja yali yafuuka omuyimbi owa ddala. Newankubadde ebbanga eriyiseeko emabega Adam Mulwaana ono yayatiikirira nnyo mu kaseera Dr. Besigye Smith Kifeefe we yavuganyiza ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga omulundi ogusembyeyo. Adam Mulwaana alina akayimba ke yavaayo n'abeera ng'ate ayiyiza omukulu ono okuva mu kibiina ekya FDC. Akayimba kano ne kakwata nnyo era kayatiikirira nnyo ebiseera ebyo. So Adam Mulwaana n'abeera nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nga bamutegeeza. Yayimbanga ng'ayimba nti toka kwa barabara Besigye anaingia. Akayimba ako abasinga obunjadde bajja bagobedde ebyobufuzi mukajjukira bulungi nnyo. So ke kayimba abantu kwe bajja okuba nga tebongera okuba nga bategeera Adam Mulwaana ono. Adam Mulwaana ng'omanyi obulamu bw'ensi bwe butambula abadde ngazze atawanyizibwa ekirwadde nga kigambibwa nti abadde yakosebwa internal organs ze okusingira ddala ku kibumba okwo. Yali yafunako obuzibu era ng'ekirwadde kijja kigenda maaso okuba nga kimubala embiriizi. Kyamulumira akaseera naye abantu abasinga obungi bali tebannaba kugenda maaso kuba nti bategeera nti Adam Mulwaana mulwadde paka oluvannyuma blog omu lwe yavaayo n'abeera ng'ate amukolako emboozi ey'enjawulo era abantu ne bategeera nti yali munywanyi waffe owa FDC munnankyukakyuka eyabeera ennyo ne Dr. Kizza Besigye. Kuba Besigye bwe yali ng'ajja okukuba kampeyini ze laaleeze, Adam Mulwaana yakulemberanga mu maaso ng'ajja akyamula abantu n'akayimba ke akatoka kwa barabara. Era bana FDC bangi bakozesa nnyo akayimba kano okulaba nti ate bawangula ebifo eby'eggwanga eby'enjawulo. Kabayamba nnyo okulaba nti kamobilizinga abantu. So mu blog omu yavaayo n'abeera ng'atakola ku Adam Mulwaana emboozi yamanyisa eggwanga nti Adam Mulwaana embeera yetewoomesa nakabululu mulwadde ekirwadde kimubala embiriizi era ali mu nnyumba n'obujjanjabi butonotono. Era bannabyabufuzi bannankyukakyuka ab'enjawulo baavaayo okulaba ng'ate bagenda mu maaso okuba nti bakwasaganyiza ku munywanyi waabwe ono Adam Mulwaana okulaba nti ate embeera esobola okuba nga edda mu nteeko. Mu kaseera kano Adam Mulwaana yaviirayo mu mawulire okuba nti abantu bategeera nti oba tutegeera nti Adam Mulwaana mulwadde era mu mbeera y'emu munabyabufuzi omulala era munnankyukakyuka Honorable Seegirinya Muhammad ow'ekawempe oyo naye yali agenda mu maaso n'okuba nti atawanyizibwa ekirwadde oluvannyuma lw'okuba nti baateebwa okuva mu kkomera ne munne Alani Sewanyana yagenda n'amwegattako ne babeera ng'ate Adam Mulwaana alina akayimba ke yayiiya n'ayimba ke bayita obulamu. Kati akayimba kano ke bayita obulamu era vidiyo yako bwe yali ekwatibwa Adam Mulwaana ono yaleeta Seegirinya eyakola nga Vixen mu luyimba luno n'abeera ng'ate bagenda maaso ng'oluyimba lufuluma nga bayimba ku bulamu. Era yimba ng'agamba nga bwe yali yeegomba amayumba amalungi, yeegomba emmotoka ennyingi ennungi, yeegomba okubaako obulungi naye ate bw'obituuka kati abantu bibatunuza bulala, bibatunuza ebikalu okitegedde. So Adam Mulwaana yagenda maaso n'okuba nti atafuna obujjanjabi oluvannyuma lw'oluyimba luno munne Seegirinya Muhammad ng'amukwasizzaako. Kati ate embeera bwe yagenda maaso okuba ng'ate etambula abadde takyawulikika nnyo mawulire paka ate olunaku olwaleero amawulire gavuddeyo nga galaga kusaasaanira eggwanga obudde nga busaasaana ti Adam Mulwaana munnange anyusa obulamu bw'ensi eno nti Adam Mulwaana afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tugenda bbanga twongera okuwa details biki ebigenda mu maaso okulala kwa Adam Mulwaana, omulambo bwe guli luddawa, biki ebigenda mu maaso, agenda kuziikibwawa, ebintu bifaanaganako ng'ebyo. Naye nga nnyo kitalo nnyo eri music industry, kitalo nnyo eri bannabyabufuzi naddala bannankyukakyuka, kitalo nnyo mbeera efaanaganako bw'etyo nti Adam Mulwaana ate anyuse obulamu obw'ensi eno. Twongera okubikira eggwanga litadde Dr. Kizza Besigye ono nga ye yali atambula na Adam Mulwaana mu biseera ebya campaign nga Adam Mulwaana ajja asaggula mu maaso abantu ne bakuŋŋaana. Dr. Kizza Besigye nga tannabagenda maaso kubanga yogerako eri abantu Adam Mulwaana akayimba kano kavuganga toka kwa barabara Besigye anaingia, toka kibasi yako
Besigye abeere nga atayingira abeere nga ayogerako eri eggwanga ng'olwenkyukakyuka esuubirwa okuba nti Besigye yali ajja okuba omukulembeze w'eggwanga erinaddako naye nga bamanyi ebya Uganda bwe bityo biba bitambula. Kale tujja batongera okuwa details ntwagadde okuwa amawulire gano nti Adam Mulwaana kati zembuyaga ezikaza engoye. Nze Sonko Muhammad okutuusako emboozi eno. Twongera bajjukiza banywanyi tukola airport pickups, tambula naffe ng'okoma mu ggwanga lyonna erya Uganda tukutambuza bulungi ng'oli safe from the airport paka ewaka ewammwe ku mulyango. Kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.